era n'abaana mbabuulira bali wano maama wa alina obutakkanya ne taatawo taata wa alina obutakkanya nani ne maama wo yakhe totulanga wakati awo mugo agenda okutabaganya abazadde ne bakubira nayo no bawamute mubisi nga Juma wandizeko eno mu kyalo taata wa alinayo wana ensonga nawe nova eno nga taata nkusanga wawo njagala kubatuuzamu oyonoonye waka ali gwe misikini ko gabudde taata onti ayonoonye waka taata nzija kubatuuzaamu awo maama ngambye ofuuse ekirala tukyagambye wake wakoyonoonyeewo kati taata wo n'atuula wano ne maama wo naye n'atuula wano gwe ssebo n'otuula wano nga taata tandika okwogera nga ebyo byonna byogedde temuli kati nowebuuza gwe yahe otandika otya okulamula wakati w'abazadde kati abazadde tebalina kulaga baana differences zaabwe tebalina kubalaga njawukana zaabwe bibaawula bo nga bo babisigaze wakati waabwe naddala abakyala kizibu nnyo okusanga omusajja nga yasigaza abaana abaana tebegomba kulaba ku maama mukyala singano n'alekera abaana omusajja kizibu nnyo okusanga abo abaana nga tebegomba kuddamu kulaba kwani ku maama naye abaawukana abaana ne basigala ne maama abaana bakulanga balina obukyayi ku taata era basajja bannange tulwane nnyo nga ekisoboka kale obutakkanya bubanga nga buzze ng'omukyala agenda abaana bakole batya basigale eno gy'oli wana abakyala Allah yabawa ge bayita amaziga gumu ebiri abakola atya abatulukusa ne waba akabira ku gukyamu ayinza okuyita nga mwana wange nkubuulire nannyonnyola byonna byannyonnyodde ng'anoonyamu ethimpasi ng'ayagala omusaasi kati gwe noova eno ng'ojjudde n'okuba taata we empya olw'okuba alina kyagambye ani alina kyakoze maama kati omuzadde tebalina kye bamukola tokuba muzadde tovuma muzadde afa n'alema okufuna ejjana mu bazadde be nga bakyali wansi ku duniya kuno ejjana agenda ginoonyaawo ewala ejjana ogenda ginoonya mu mirimu kyeggwe gyolaba nga gigenda kuyingisa ejjana ng'eri awo wansi w'abazadde weeri awo naye abantu bakola batya bagizanyisa olowoozanga nnyo ku balwadde abali mu malwaliro omuntu akuba omwaka wali nga tagezeseddwa yadde osula mu kiriniki jasika kiriniki ak'okukyala awo nga tatusuzeemu takirabanga kyengeri ekyobulamu era be bantu boosanga nga buli kaseera awangalira mu kwenakuwaza abeera mu kwesoozasooza buli kiseera alaba edduniya talina kirungi kyagifunyeemu naye abantu abawangalira mu nsi muno nga balina obulamu nga si bwa mulembe buli luvannyuma lwa mwezi alaba omusawo alina okugenda aggyeyo eddagala kyawangalirako akimanyi omanyi kitegeeza omuntu okubeera nga mu ssente zanoonya mu ssente z'eddagala tunoonya ssente zakusevinga noonya ssente zakwambala bulungi naye omuntu akola sikedu kwanoonyeza ssente bwati nga kimanyi puroguramu zonna zenkola nina okugjako ssente z'eddagala buli mwezi obulamu nabwo si bwangu Allah aba atuwadde obulamu obulungi tubukozese mu mbeera ekyasinza okubeera ennungi emu kubitegeeza nti omuntu yasiima ekyengera Allah kyeyamuwa oba omuntu asiima ekyengera Allah kyamuwa ye muntu okukozesa ekyengera ekyo okubeera nga asemba eri Allah subhanahu wa ta'ala omuntu okukozesa ekyo ekyengera okubeera nga asinza nakyo Allah subhanahu wa ta'ala Allah amagulu gakuwadde abiri gakuyambeko okutambula ng'ojja okusaala esswala amaaso Allah gakuwadde nga galaba bulungi gakuyambeko okusoma Qur'ani emikono Allah gyakuwadde gino gikuyambeko okukola ibada Allah zayagala so si kukoleramu haramu olw'okuba Allah akuwadde ebiyungo bikola bulungi okusaasira n'emirembe tumusaba Allah abise ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yalafuubana nze naawe okubeera nga tufuna ku kyengera ekyeddiini eno ey'obusiraamu aya gye tutandise nayo mu suratu al-an'am aya ya 16 agamba Allah mu Qur'ani ey'ekitiibwa man jaa bilhasana omuntu yenna aligenda mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ekirungi kimu yani n'omulimu omulungi gumu oba omuntu yenna akolayo omulimu omulungi nga gumu falahu ashurun amthaliha ogwo omulimu gumu Allah agenda gumukubisizaamu amuwemu ebirungi 10 man jaa bilhasana omuntu yenna aligenda mu maaso ga Allah n'ekirungi kimu omuntu singa agenda mu maaso ga Allah nga alina lamanzaanimu nga yasaddaaka 100 yasaala esswala buli mulimu omulungi omuntu Allah gwamutebesa n'agukola nga Allah agusiima yagamba Allah falahu ashurun amthaliha ogwo omulimu Allah agenda gukukubisizaamu ku lunaku lw'enkomerero Allah agukubisaamu emirundi 10 Allah kyavaaga nti waman jaa bisayyi'a yenna akolayo omulimu omubi gumu oba omuntu yenna alituuka mu maaso ga Allah n'omulimu oba n'emirimu emibi gye yakola yagamba Allah fala yujza illa mithlaha Allah
fala yujza illa mithlaha Allah tagenda kumusasula okujja kagenda musasula kibi ekyo kimu. Omuntu akolwa omulimu gumunga mulungi Allah olw'ekisa kyatuyinako Allah kukubisizaamu n'ofuna emirimu emeka 10 kitwali nti omuntu awadde enusulu 10 lumu Allah yakubisaamu n'ofuna omutwalo gumeka gumu. Osaala eswala emu Allah n'agikubisaamu eswala endala 10. Osibala manzaani emu Allah wakkiriza n'akubisaamu meka 10. Kati omuntu yenna akola omulimu gumu n'asinkana nagwo Allah waye omuntu yenna alikola emirimu emirungi Allah agenda agikubisaamu emirundi 10 ng'akusasula. Ate omuntu walisinkana Allah era yagamba nti waman jaa bilsayyi'a omuntu yenna anajja n'ekibi kyonna oba omuntu yenna aligenda mu maaso ga Allah nga yedibaga Allah agenda kubala kimu tagenda kubisaamu mirundi emeka mirundi 10. Kyova olaba nti buli musiraamu yenna waaba akola yeebaleebalemu ajjuke n'olunaku lwagenda okusinkana Allah nga Allah agenda mubala mu mirimu gye. Abafu omuntu alituuka mu maaso ga Allah minzaani ye y'emirimu emibi n'ezitowa okusinga minzaani y'emirimu emirungi omuntu alina okuba nga yajolonga Allah n'akomayo. Olaba kye kigambo kye twatukozesa omanye kitegeeza omuntu okubeera ng'alina ekibi kimu bamulekedde kitya kimu n'atuuka mu maaso ga Allah ng'ekyo ekibi ekimu kigenda kuzitowa kisinga ebibi ebirungi Allah byazza kubisaamu emirundi emeka emirundi 10. Aya eyo tugijjamu ki mu bufunze omuntu akola emirimu emirungi ng'akimanyi nti Allah agenda kumuwa empeera ng'esukkamu ekyo ye kyakola atya kyalowooza. Ekyokubiri Allah atwagaliza bwangu. Allah okumanya wa kisa gye tuli Allah yandigambye nti nga kemba wadde 10 eno neno nayo mbawaki 10 Allah tatadde ku 5 Allah alese kwemu. Naye osanga abantu ssebo nga Allah waliba mubaze ku lunaku lw'enkomerero agenda weebwa ekitabo kye mu mukono gwo ogwa kkono nga kiki ng'ebibi bizitoyo okusinga ebiki bizitoyo okusinga ebirungi. Kati omuntu okweyisa obulungi omuntu okulagirira obulungi omuntu okukola emirimu emirungi akimanye nti akinoonyaamu jjana era olisiba Allah subhanahu wa ta'ala akukubisizaamu. Twogera ku makubo sheitaani mwebuliza abantu. Twagambye ekkubo erisookera ddala sheitaani eragira abantu obukaafu. Sheitaani ejja abantu kukusinza oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba Allah mu Qur'ani ekitiibwa Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala mukwano gw'abo abamukkiriza Allah ajja abantu mu bubuze n'abateeka mu kitangaala. Allah ajja abantu mu bubuze Allah ajja abantu mu bukaafu Allah najja abantu mu bushiriku Allah n'abateebesa obusiraamu. Twatunulya ekigambo dhulum n'ekigambo an-nur eriyo twali tutandika nti obulyazaamanya Allah bwe yali ayogerako Allah yali ayogera ku bushiriku yali ategeeza wan-nur Allah kyali ategeeza obulungamu Allah yali ategeeza ekkubo ery'amazima. Kati Allah yagamba nti ajja abantu mu bulyaza Allah ajja abantu mu bubuze n'abateebesa Allah n'abateeka ku kkubo ettuufu n'abateeka mu kitangaala. Walladhina kafaru awliyauhum at-taghut ate abajemera Allah subhanahu wa ta'ala mukwano gwabwe ye sheitaani yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumati ate bo sheitaani yebalwanako kubajja ku kkubo ttuufu kubazza ku buki ku bujeemu ku bulyazaamaanya ku kusinza bitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ekkubo ekkulu sheitaani lyekwata kwe kujja abantu kukusinza Allah nebawundira nebalaga nti tebalina kusinza Allah balina balina okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Twatuuka twagamba nti twogera ku mutwe omulayira wansi w'ekitabo enjawulo wakati w'eddiini ey'obusiraamu n'enzikiriza y'Abarabu gye balina mu jahiliya. Twatunulirayo enjawulo emu oba ensonga emu eyawula eddiini y'obusiraamu ku nzikiriza y'Abarabu gye balina n'abamu gye bakyalina enzikiriza etali nnungi era Allah gy'atasiima. Twagamba nti Abarabu mu jahiliya kanu ya'buduuna al-asnaam wal-ashjar wal-ahjar. Abarabu mu jahiliya basinzanga amasanamu ne basinza emiti ne basinza amayinja n'ebirala bye beeterawo kubafuula bakatonda baabwe.
Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allah we yamutuma abeere nga akoola abantu okuva ku ddiini gye baali balina bayingire eddiini ey'obusiraamu. Mulimu abakkiriza ne bagobera Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ne mubaamu n'abaajeema abaasigala mu bukaafu bwabwe. Twatunya suratul Kafiruna, Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga Allah mugambye ayogere n'abakaafu, ayogere n'Abakuraishi abaali baganye okuyingira obusiraamu. Naye ku nkomerero yaayo era nabbi okutwawulira sallallahu alayhi wasallam nti eddiini y'obusiraamu yeyawulidde ddala ku nkola y'abali gye baalina, lakum diinukum waliya diin. Yabaga nti nze nina eddiini eyange, nina kyenzikiriza nga nze Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, nammwe muyina ebiki, nammwe muyina ebyammwe. Kitegeeza nti Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yayawula wakati w'eddiini ey'obusiraamu n'empangala y'Abarabu gye balina mu jahiliya, nti ffe abasiraamu era abantu bonna adde bakiina mu ntegeera oba mu ndowooza nga balowooza nti tusinza oba tuli ku byabuwanga by'Abarabu, babala si katuufu. Mu hadith Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam sahaba omu yamubuuza nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abakoola okuyingira obusiraamu. Yamubuuza, bwangu oli nabbi wa Allah, kiki Allah kyakutumye nakyo? Nabbi kyava mugamba sallallahu alayhi wasallam nti Allah yandagira okubeera nga nyunga oluganda n'okubeera nga ntema amasanamu, kusanyawo masanamu, abantu babajje ku kiri bayingire eddiini ey'obusiraamu. Kati so twayagala okusiigira abantu era baganda baffe abali wano n'abataliiwo okumanya nti eddiini y'obusiraamu yeyawulira ddala ku byobuwanga by'Abarabu. Enjawulo ey'okubiri oba ensonga ey'okubiri eragira ddala nti eddiini yaffe ey'obusiraamu tetuli ku nzikiriza y'Abarabu gye balina mu jahiliya. Abarabu abo mu jahiliya waabwe kanu yanharuna lighayri llah au kanu yadhbahuna lighayri llah, balinganga basala okusala naye nga tebasala ku lwa Allah. Okusala abooluganda ibada era oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala gyasiima, ibada ey'ebbeeyi, omuntu okuyiwa omusaayi ng'aguyiwa ku lwa waisibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mujahiliya Abarabu basaliranga amasanamu gaabwe, ne basalira emiti, ne basalira amayinja, era nga bagamba nti bo batyo bwe basinza katonda waabwe oba bakatonda baabwe. Allah we yatuma Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okugenda mu Barabu abo okubakolako da'wa, Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga abasanze n'enkola yabwe gye baalina nga basala ku lutali lwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga basalira bitonde. Ate nga gwe tulina okusala tuba tusala tulina kusala nga empeera tuginoonye eryani, tusala ku lwa waisibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Obujulizi obujjawo ekyo, obujulizi obusookera ddala mu suratu Al-An'am aya ey'ekikumi-enkaaga-mu-ebbiri n'ekikumi-nkaaga-mu-ssatu, oweekitiibwa Allah we yatuma Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yamugamba atya, qul, bagambe gwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam agambe Abarabu be yasanga basinze bitali Allah subhanahu wa ta'ala nti inna salati, mazima okusala kwensala, wa nuski, n'okusala, okusala kuli kusala kwa swala, kuno okusala kwa kusala biki bisolo oba kuyiwa musaayi, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, obulamu bwange n'okufa kwange byonna biri eryani Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika lahu, Allah talina kimugattibwako kyala kyonna, wa bidhalika umiltu, era kyava abagamba nti bwentyo bwe nalagirwa. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba Abarabu ebigambo bina Allah byamugamba abagambe, inna salati, mazima okusala kwensala, eswala ze yali asala yazisala nga azisala ku lwani lwa waisibwa Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Wetuba tukola eddiini tugikola ku lwani
lwa Allah. Abantu wali abamu abasala esswala zaabwe nga bazisala lwa abantu. Oli baganda faamu abasiraamu nga wabeera mu society erimu abasiraamu akola atya? Asala gati ate bananda batyanze omusiraamu nti sikoze ntya? Sisadde. Wabeereyo nga tali mu basiraamu tasala, abeerayo nga waayagala ne yeeyagala. Wali abamu mu bakyala, ngambye abamu mu bakyala ng'esswala zasala asala za mwami. Era ng'asala omwami waali. Era bafunamu obutakkaanya nga mato nkyankanya n'esswala zo nsobola okukola ki? Nsobola ozikulekera. Abalina abakyala batosa Allah abasaasire abalungamye. Ekyo ekigambo kizitowa yaahe. Wali amu abeerawo awo nga yasayininga nga akimanyi mukyala takola atya? Tasala. Era ng'omukazi amugamba kale kansaleyo olw'okuba oyogedde. Omukazi ng'asalayo olw'okuba omusajja akoze atya? Ayogedde. Kati wali abamu abasaala olw'okuba omukolo gw'obusiraamu gumusanze oba ensonga y'obusiraamu yonna emusanze. Era bwe nsaasirira baganda baffe bonna bataagala kusaala swala nga balowooza kiri erimba omuntu waafa tukola tutya? Tumusaalira. Wallahi omuntu asobola okufa ng'abadde asaala n'abulwa abamusaalira naye ng'emirimu gye mu maaso ga Allah gikola gitya? Yeegiri. Eno esswala jasi tukongerezaako buki? Bongereza terina kyekola yaahe. Gwegasa yoyo omusajja afudde ng'abadde musiraamu nga mukkiriza. Esswala eyo musobola okubeera ng'emugasiza. Naye wali andwa musebo ng'agamba ne munaakola mutali mugaana okunsaalira, ewa ffe tulina omuziki taata wange Haaji bajja kukola ki? Bajja kunsaalira. Era mu balowooza mbu bwe tusaalira omuntu automatically agenda direct ayingira buyingizi ki? Jana. Era olaba n'abantu be bagamba amu ne babaziira abafuuwa nga tetugenda mumusaalira. Tumulesa abadde tasaala. Kati manna mumusaalira naye ayingireko kejjana waakiri. Ng'ate yadde tasaala yenga omuntu. Kanze kyenjagadde muki? Ala olumu tubeera mu kuziika. Mumujje mwetegeeza ko abantu bamu tebafaayo. Olumu tugenda okusaalira omufu. Tugeze nga wano Uganda tuziika 8 ne ku 10. Basobola okugamba tusooke tusaale dhuhuli ebiseera ebisinga etera okubeera enkola. Amu ku basiraamu ne beemulula. Nga tugenda saala wano zuhuli n'agamba sirina wuzu. Ate baleeta omufu we bati. Ate oyo omusajja n'akomawo atasadde zuhuli nga talina wuzu. N'akomawo n'ayimirira mu layini. Adduka mwasiri sirina wuzu ate n'amala n'akomawo. Kati gwatayagala kukola mirimu, gwatayagala kwekolerera, looza yaba agenda okusaalira nga mwe talina wuzu. Mulimu amu ku bakyala eri ddala nga basala esswala y'omufu nga tebagimanyi. Nga ne wuzu bakola batya? Tebalina. Lwayo gye twazikako eyo webulenzi. Abakyala n'omutunulya ddala bw'oti ng'omulabira ddala nga ntya ono n'ennyambala yennyini wuzu ayinza okuba nga tagirina. Naye be basinga okubeera abangi. Kati wali abo we bati bambi basalira mu mikolo, wabeera mu mbaga nga lw'abasiraamu ate oyo aba n'emaani yajjukiza baana abasigala twandisade nno. Twandisade buli kaseera abeetalakawo twandisade. Naye ng'ate bw'abeera obw'omu bitakola atya? Tabyegamba. Kati esswala omuntu z'alina okusaala alina zisala lwani? Awasibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava agamba ekyokubiri nti wanusuki n'okusala kw'ensala. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye yasala nga bwe yatulagira okusala. Allah n'omwaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye amateeka g'eddiini gaali gamukwata. Naye yasala ng'asala ku lwani? Ku lwa Allah. Essula endala etegerekeka amangu fasalli li rabbika wanhar. Sala ku lwa Allah n'okusala osale ku lwani? Ku lwa Allah. Suratul Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Sala ku lw'omulezi wo essala n'okusala osale ku lwani? Lwawasibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katabbi agamba alayhi salam. Allah agamba mu Qur'ani baganti inna salati wa nusuki n'okusala kw'ensala wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala talina kimwegattibwako kyala kyonna. Nabbi kyava agamba sallallahu alaihi wasallam nti bwentu bwe nalagirwa bwentu Allah wange yandagira okubeera nga mpangaala. Kati obujulizi Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali asomera ba Quraysh naffe Allah butugamba bujjawo omuntu okusala ng'asaze ng'asalidde bitonde alina kusala ng'empeera nga niya ye asaze ku lwani? Lwawasibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu hadith ya Ali بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. علي بن أبي طالب الله مسيمه أغا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يمنيميزا وبا يميغريزا ebigambo bina. Ekisooka yamugamba nti la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah. La'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah. Allah yakolimira man dhabaha oyo yenna asala li ghayri Allah naye nga asaze ku lutali lwani? Lwawasibwa Allah. Allah oyo muntu yamujja ku kusaasira kwe.
omuntu yenna buli waayiwa omusaayi ng'ayiwa omusaayi gw'ekisolo oba ekinyonyi nga kyasala tasala ku lwa Allah kubeera ng'asinza Allah, tasala ku lwa Allah kubeera ng'amuwa mpeera, ng'asalira majinni, asalira nnyumba n'ebirala abantu nga bye basalira, nga ye bw'atyo bw'akola. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aga nti omuntu afaanaganako bw'atyo Allah yamukolimira. Afe Allah okubeera nga ajja okusaasira ku muddu yenna ku muntu yenna kuba kubonaabona. Lawana abantu wano fiya gye twakula tulina wano e Uganda nti omuzadde bw'akuzaalukuka biba bikoze bitya? Biba byonoonese, bulamu tebutambula buki bulungi. Waki ate owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda gwe musiraamu gwe, kiki kyogenda okuwangala? Ogenda kuwangala otya mu nsi muno ng'agaba emirembe akugjeeko emirembe? Kati omuntu yenna asala ng'asala kutalirwa Allah, nabbi yagamba alayhi salatu wassalamu, owekitiibwa Allah yakukolimira. Kyava agamba nti la'ana Allahu man la'ana walidayhi, era Allah yakolimira, yajja okusaasira ku muntu. Ya Allah yagoba okusaasira, yajja omuntu mu bantu basaasira omuntu yenna akolimira bazadde be. Omuntu yenna akolimira baki? Bazadde be. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yamujjako okusaasira kwe. Kati omuntu yenna awangala n'abakadde, abazadde bano tulina kubeera nga tuyisa bulungi gye bali. Omuzadde ne wakukola ekibi ekisembayo ekyenkana kitya tasaana kuvumwa, tasaana kukubwa. Olwaleero abantu bangi bayisa amaaso mu bazadde baabwe olw'okuba omuzadde alina wamukosezza ng'omwana, olw'okuba omuzadde alina kyamulyazaamaanyizza. Embeera ekyasinza okubeera ennungi omuntu okuwangala ne muzadde we. Abalina abazadde nga mufuna obutakkaanya olumu, solution ennyangu. Omuzadde wayogera toyogera. Wallahi omuzadde waatandika okukunenya, leka kumulaga munawe oli musajja mukulu olina amaka g'okola otya g'ofuga. Olunaku Allah lwali kugezesa n'oyanukula omuzadde, oyinza obutakoma nga wayogera naawe omunenya. Akunenya okola otya? Akunenya omunenya. Kati abazadde batukola bingi ekituufu nga binyigiriza. Kakati omuzadde tagwana kubeera ng'omukolimira. Olwaleero abantu bangi mu baana ab'obuwala nga we boogera ku kitaawe yeegomba taatawo kubeera nga mufu. Wali omuwala yagamba nti abasajja bonna mbwa, ne bamubuuza ne taatawo mbwa, naga naye mbwa. Abasajja bonna mbwa, ne bamubuuza ne taatawo naye mbwa, naye naga ne taata wange ki? Mbwa. Kati omuntu okubeera nga akkakkanya omuzadde olw'ebintu bino eby'edduniya ebitono. Allah basaasidde nga bakyalina abazadde babiri. Muzadde ne wakunyiiza ku ddaala erisembayo ng'olikakasa nti oli musiraamu. Wali abantu abamu nga just obusiraamu abulimu bubeezi. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bamubuuza ku mirimu ekyasinza okubeera emirungi alayhi salatu wassalam, n'agamba nti omuntu okusala essola mu biseera byayo. Ekyokubiri n'agamba ye muntu okuyisa obulungi abakadde abameka? Ababiri. Mu hadithi na Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam era bamubuuzaako ku bintu ebiyinza okubonezesa omuntu, muntu nsonga ki eziyinza okumubonereza. Kuba Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti, hadithi ejja ndowooza ng'erimu ensonga 3, yagamba nti bino bisatu Allah liseetambudde. Ala kulli Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyenjagadde okujjamu mu hadithi mu ebyo bisatu bye mbadde njagaddemu, yagamba nti mu bintu Allah byasasulira omuntu ng'akyali ku nsi kuno ye muntu ayisa obubi abazadde abameka? Ayisa obubi abazadde ababiri. Kati omuzadde wabanga alina kye yakuggyako ng'omwana, abamu muzadde atwala mbuzi, nte, amugamba taata ojja galamira. Omuntu n'agamba taata ojja kukola ki? Ojja galamira. Kati era abalala abantu bamu butayiga. Bazadde baffe bano bantu nga ffe era basobya. Era ogwo ogugamba ogw'omuzadde tasobye mu busiraamu tegukola gutya? Teguliiyo, guli eri mu baganda baffe abalina abakuliriza ebyo ebintu by'obuwangawanga w'ebityo. Mwe mutunule bano abaana bambi abagenda ebweru ne bagenda okukola. Abo abaana be bagamba simanyi bakadama ababegenda mu Warabu okukola. N'akolera mu mbeera ey'obuzibu, n'akwata emiliyoni 6 n'azisindikira maama we. Nadda kali nga tewaliwo yadde miliyoni mmeka? 5. Kuba kale osobola oginnyonnyola nti naweererako ate nalina ekibiina byo, osobola kale okubinnyonnyola nga biwulikika. Naye miliyoni 6 zonna gw'omusajja wazirya
ate ne bekangabiriza nze nakuzaala nze nakuyoosa mu batuuka n'okweyambula nga nti bwe mbanga nze nakuyoosa najjayo n'ebbeere n'alimulaga bw'ati namuga nti ogenda kudda mufuna kalungi mu nsi muno kati n'abazadde nobambi babe bakiseeri abaana baabwe mutumye eno Uganda yaffe gye tuwangaaliramu omwana avudde wano emyaka 2 wallahi nadda nga tolina kyomuwa ekyo ekintu kiruma ne wooba ggwe emyaka egi 2 taliiwo wano naye n'akomawo nga taata oba maama yakwata kwaka akasente talina kyakola atya talina kyalaga talina kyayanjala waawo n'omuzadde ne wanakukola ebyo byonna tomukolimira era abazadde abatuzaala era eno message era nayo yammwe buli wozaala abaana ne bakula ne mufuna obutakkaanya ng'abazadde ebibawula ng'abazadde tubiraga bano baana tubibayingizaamu bila hakika tebibakwatako era n'abaana mbabuulira bali wano maama we alina obutakkaanya ne taatawo taata we alina obutakkaanya nani ne maamawo yakhe totulanga wakati awo mugo agenda okutabaganya abazadde ne bakubira nayo noba wamutwe mubisi nga Juma wandizeeko eno mu kyalo taata we alinayo wana ensonga nawe nova eno nga taata nkusanga wawo njagala kubatuuzaamu oyonoonye ewaka ati gwe misikini ogambye taata nti ayonoonye ewaka taata nzija kubatuuzaamu awo maama ngambye ofuuse ekirala tokyagambye wake waka oyonoonyeewo kati taata wo n'atuula wano ne maama wo naye n'atuula wano gwe ssebo n'otuula wano nga taata tandika okwogera nga ebyo byonna byogedde temuli kati nowebuuza ggwe yakhe otandika otya okulamula wakati w'abazadde kati abazadde tebalina kulaga baana differences zaabwe tebalina kubalaga njawukana zaabwe bibawula bo nga bo babisigaze wakati waabwe naddala abakyala kizibu nnyo okusanga omusajja nga yasigaza abaana ngabaana tebeegomba kulaba ku maama mukyala singa ano n'alekera abaana omusajja kizibu nnyo okusanga abo abaana nga tebeegomba kuddamu kulaba kwani ku maama naye abaawukana abaana ne basigala ne maama abaana bakula nga balina obukyayi ku taata era basajja bannange tulwane nnyo ng'ekisoboka kale obutakkaanya bubanga nga buzze ng'omukyala agenda abaana bakole batya basigale eno gy'oli kwana abakyala Allah yabawa ge bayita amaziga gumu ebiri abakola atya abatulukusa ne waba akaabira ku gukyamu ayinza okuyita ati nga mwana wange nkubuulire nannyonnyola byonna byannyonnyodde ng'anoonyamu ethimpasi ng'ayagala omusaasi kati gwe noova eno ng'ojjudde n'okuba taata w'empyo olw'okuba alina kyagambye ani alina kyakoze maama kati omuzadde tebalina kye bamukola tokuba muzadde tovuma muzadde afa n'alema okufuna ejjana mu bazadde be nga bakyali wansi ku duniya kuno ejjana agenda ginoonyaawo ewalala ejjana ogenda ginoonya mu mirimu kyeggwe gyolaba nga gigenda kuyingisa ejjana ng'eri awo wansi w'abazadde weeri awo naye abantu bakola batya bagizanyisa kati nabbi agamba alayhi salatu wassalam mu bantu awala Allah be yakolimira omuntu akolimira bakadde be owokusatu kyava gati la'ana Allahu man awa muhditha nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yakolimira Allah subhanahu wa ta'ala yakolimira omuntu yenna ayamba ku muntu agunjawo mu ddiini omuntu atambuza omulimu nga si ibaada omuntu yenna ayambako ku muntu azula mu ddiini ku bannabbidaa n'omuyambako n'ekintu kyonna mu butono bwakyo oba mu bunene bwakyo naawe nga Allah tetutunuulidde oli nannyini kukola gwe ayambyeko bubuyambi kuba nabbi yagamba la'ana Allahu man awa muhditha omuntu ayamba ku muntu yenna azula mu ddiini sajja ategese amawuledi n'ogamba nti nze entamu kiro 10 entamu meka 2 contribution yange nze etenti yange kati tetubiyambako ebifaanaganako webityo katoyamba ku muntu yenna akola mulimu nga sigwa mu ddiini kyabagamba omulala nti la'ana Allahu man ghayyara manala al-ard era omuntu mulala Allah gwe yassako obusungu gwe yakolimira ye muntu yenna akyusa oluwanyi lw'ettaka bachairman ab'ebyalo leeta ba RDC n'abantu bona Allah bawadde powers mu bukulembeze ekyo ekigambo bakitunuulire wali omu ku baddu eyeesimbyewo alina ekifo kyalimu nga kyawansi nina gwe nabuuza naye ddala musajja sente zaalinanga nnyingi naye kye baasooka okumutenanga nti oyanyaze ettaka ly'abantu ligambikako alina ettaka ly'abantu lyanyaze terikola litya terigambika kati omuntu yenna akyusa ekiwaanyi
ya akhi oba wagulana ku 10 wagulana kwa 5 nywera 8 kwa meka kwa 5 niko bikasere ettaka lyo likula baddamu lipimanga wagula 5 kwa 5 ngoli mu nkaga ku 7 seke ettaka lyo lizaala nti ligenda likufunye obwana bweritwe ogenda ogaziwa bwotyo kati okulinya kw'ettaka value ndowooza sente sikyo nagulawo 2 obukadde 2 ngenda tundawo obukadde 10 ameka 4 naye obugazi busigala kyekimu ne wali abamu nga buli kaseera abakyusako akayinja buli kaseera abakyusako akayinja ng'ate akiraba kati gwe nayagaddemu mu ebyo ebigambo ebina Ali ibn Abi Talib biyagamba nti nabbi yabimusibira sallallahu alaihi wasallam kyekisooka la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah Allah yakolimira omuntu yenna asala nga tasaze kulwani kulwawasibwa Allah subhanahu wa ta'ala kati buli woyiwa omusaayi ng'oyiwa omusaayi si kulwa Allah ng'oyiwa omusaayi olw'ebigendererwa byo gwe nga ggwe by'oyagala ng'omuntu manya togenda kusinkana Allah ng'oli mushiriku awedde emirimu afe ne bw'oba oyambala enkofiira ebyokulabirako bino wammanga biringanga 7 oba 6 kuno okusala konna abantu kwe basala kuli haramu okusobola ku nsonga zino 3 ensonga esooka waliwo abasalira omusingi nga bagenda kutandika okuzimba afuna endiga oba embuzi ne bagisala ne balembeka omusayi ne baguteeka mu musingi sinakindi ensolo yennyini gye basaze nayo ne bagizimbirako muki omusingi waliwo abamwata abasukka ekkomo n'agatta ebi 2 n'asala muntu oba abantu bwe bati bannange balina mitima gifaanagana gitya abantu bangi banoonyeza dde naye omuntu n'agenda ew'omusamize n'amugamba ng'oyagala ekyo ekyuma ky'akasooli kibeerewo ekyo ekyuma ky'emmwanyi wakati eyo levo y'abali ab'ebyuma abo balina amayumba amanene kati gwe lumu 2 tebagamba sala mwana gwe lumu 2 nkoko mbuzi naye kati abasajja bamutiisa tiraga nti okukuuma obugagga okukuuma emmali ekizimba okubeerawo sala omuki sala omwana omuteeke wansi waki muteeke wansi w'omusingi olwo story yatambulako ono yentaawo ntawaliriddawa wano n'ennyenje okwata wano olwo story gye nalabako emabegaawo oba twali mu covid nga balina omuzimbi gwe bakima eyo nga bamuvunaana era kusala mwana basala omwana w'abendi ne bamuteeka mu musingi gundi erabika yaliko ku NTV ndowooza ne ku Bukedde nalaba amawulire ago ndowooza tuli mu covid awo naye yahe obugumu obujjawa abantu abamu waliwo abantu abamu nga omuwa enkoko kugisala ayagala kaaba bukaabi enkoko era nga nti Juma tusalireyo enkoko ng'ayinza okwaziina alaba talina mutima gusala ki nkoko naye omuntu n'agwa ku muntu munne n'amusala olw'edduniya eno kati ate oyo agassa obushiriku n'agatta n'ezzambi eddala ery'okukomya obulamu bw'omuki okukomya obulamu bw'omuntu kati abo abantu be batemula naye musiraamu nayo n'obeeramu oyo katemba kati omuntu yenna asala ne weeba nkoko ne weebanjibwa mu butono bwayo ne mugisala ne mugiteeka mu musingi obwo bushiriku era okwo okusala omuntu waakusalanga musiraamu kumufulumya obusiraamu ensala ey'okubiri baŋŋambe batuuka ku roofing ku kusereka era mulimu abamu abeeraguza okusala ne basala enkoko nga bagenda kuteekayo akati akasolya nga bagamba otasalira nnyumba yo yennyini ekola etya ekwesalira nze mbuuza abasiraamu abaliwa masigidi eno nnyumba si nnyumba yakasala mameka wana mu mwagala tugamba nti nammwe mwasala abantu bangi bazimba amaka gaabwe ne gabeerawo mu mbeera ekyasinza okubeera ennungi naye abantu beeraguza n'ebintu bingi bakuteerawo ensonga abashiriku neba ntono bagamba oganya osalira ennyumba naye genda kukwesalira kyomusiraamu nalaba nga tagenda kukola ki tagenda kwebaka yagamba wonaagaana osalira ennyumba yo yennyini egenda kukwebagira kati omusajja n'amaliriza nga asaze mulimu n'abalala abasala nga basala lwa nnyumba nga olunaku lwagenda okuyingira ennyumba era abamu waliwo abataawula ezo nsonga 2 waliwo abataawula shukuru na bushiriku bwa bali bakola batya bwe bakola omuntu okumaliriza okuzimba ennyumba wagenda okusula n'akolayo omukola ayita abantu abaliise abawe ku mmere batambule bakole batya bagende ogwo omulimu mutuufu era guliko empeera naye abakola obushiriku be baliwa ye muntu azimba ennyumba neggwa bulungi bagiserese bagitaddeko amadinisa finishing awedde n'asala embuzi oba n'asala enkoko
ne bakwata omusayi ogwo ne bagenda nga bagwetolooza ennyumba agiteekako olugo okubeera nga ennyumba ekola ki ekuumibwa. Kati okusala omuntu yenna akusala abadde alina enteekateeka esala bwetyo wookwatira ekisono oyiwa ogwo omusaayi n'obusiraamu nabo oba okoze otya oba obuyiye. Kati baganda baffe abazimbi abali mu egyo emirimu tusaba muntu yambeeko egyo emirimu togikola olw'eddiini ey'obuki ey'obusiraamu. Kati mulimu amwaga nti just seeka nze sibikkiriza naawe okimanyi ndi muta tawhid ne just nsala lwakufuna kati kasente. idha harrama allahu shay'a harrama thamanahu, buli Allah kyeyaziyiza kyonna Allah yaziyiza n'omugaso ogukola gutya ogukivaamu. Noonya omulimu omulala oba baleke bo babyekolere gwe kubaka amabati gutambula okola otya ogende ne bakuleetera enkoko nogati oba nakikola ntya. Mwemubuuza abantu abalala wangalidde mu buzimbi ye bali nga basala naye nga bawoza basala olw'okuba ye ayagala kuuma kalimu kaleme kukola ki kaleme genda akalimu kagenda osigaza obuki obusiraamu. Lwoli bisala ng'otegeera nti ekyo ekigendererwa obusiraamu obulese. Abalala abasala waliwo abantu abasalira entaana balimu bawuliddeko abo omuntu ng'asala naye ng'asalira baki bafu. Kati awo wano wayingirawo bano bammanga bansalira mpewo tata yandoosezza tumusalireyo kuki ku mbuzi tata tuloosezza tusaleyo ku nkoko. Kati abantu bonna abasala nga basalira ntaana basalira malaalo buli akikola ekyo naye obusiraamu aba ayisaawo. Twaliko ejjuuzi eyo ebuyukwe mu ddalasa omusiraamu era n'abuuza ekibuuzo yagamba nti yafiirwa mukyala we mukyala we yafiirwa taata we eri ku buko taata n'afa ne bamuziika ne bamugamba okuddayo kima mukyala we agende n'embuzi bagisalire ku malaalo n'essuuka enjeru mmeka 2 yanga nti gy'emizizo gy'alina okukola okukomyawo omukazi we nga taata we takola atya tamusumbuwa. Kati byonna abantu ababikola gwe bakukwatanga obujego obwo lwaki owangalya mu bushirika obufaanaganako bwe butyo n'omukazi yennyini akkiriza eryeffujja erifaanaganako bwe butyo. Kati nga mukazi wakubesika nti alo anti baŋŋaanye okudda bagambye osooka oleeta embuzi n'engoye basooke banzikiriza enkola ki nkomewo eyo. Kati waliwo abalina ogwo omuze bwe gutyo abantu nga balina bye bawanuuza. Abantu basanga ku lunaku olw'okumanyagana abamu abatera okubeera mu kumanyagana mulwe baba balima ebijja ne basalayoko embuzi oba endiga ne bagireka mu malaalo oba ne balekayo ogwo omusaayi n'enzikiriza ki nti bano bajjajja bajja kujja banywe ogwo omusaayi babeeko bo kye baganyulwamu. Kati bonna abasala nga basalira bafu bano bataata yandoosezza abo taata yandoosezza tusaleyo embuzi etya emu tusaleyo embuzi mmeka 2 buli asala nga asalira bafu nawe manya nti lwosala bwotyo ng'osala kutalirwa Allah nawe obusiraamu oba okuttaawo. Abalala abasala nga basalira be bayita abalongo obusiraamu bukubiriza ki ku muntu ng'azadde abaana kubasalira ki aqiika. Omulenzi asalibwa embuzi 2 n'omuwala embuzi etya oba endiga 2 ku mulenzi n'omuwala etya n'omuwala emu. Awo ebyobusiraamu biba biwedde naye osanga omusiraamu nga ebyobuwanga byamujjula mu mutima asobola okuzaala abaana nga 3 n'azaala asooka n'abeera tamusaliranga akiika n'azaala owokubiri tamusaliranga akiika n'azaala owokusatu tamusaliranga akiika. Allah najja amuwayo abaana babeka 2 nga bazze omulundi gumu n'apakuka nnyo n'aga nti bano ngenda kubasalira ki nga bano bulijjo abasooka takola atya tasalanga naye nga kino azibyeko buzibi kigambo naye nga ku mutima yamanye ekigendererwa ekyokukola ki ekyokusala. Allah waba atutunuulira tatunuulira appearance yaffe Allah tatunuulira nnyambala yaffe Allah atunuulira kirimu muki Allah atunuulira kiri mu mutima. Kati abali wano nga basala lw'abalongo omwazaala abaana abalongo magamba abaana abo si baana nga ba bulijjo otayiwa musaayi ku lwabwe otabalula bakiyita kwalula kuzina balongo tutabalula tutazina baana abo tibagenda kula togenda funa mirembe. Abantu balina ebintu bingi bebeerimbalimba n'abo abaana ababiri. Omuntu wazaala abo abaana Allah wamugeesa n'obwavu nga bagamba nti abo balongo ate wagaggawulira nga bagamba nti abo baki balongo. Musigaleko ku saidi emu nga nti omuntu wazaala abalongo automatically bagenda kugaggawala. Tumanyi nti buli agenda ozaala abalongo sente zikola zitya zizze oba tugambe nti buli agenda ozaala abalongo kubonaabona naye omuntu abeera wawo n'akola ebintu bye ne bitambula nga nti
inzo okuba yatereza abalongo nedda kati andu babeerawo nga bakuliriza ebyo ebintu hati era twaliko eyo ebugiri eyo mu ddalasa nga bayokya ebyo bye bayita simanya abalongo bantu kusiba busuuka bwe buti kusiba bagamba muni baali basibira mu mukira gwa pusi nga gwe bazingirako gwe bayita abalongo byonna bye basiba byakwejjeekajeekaawo naye twali twokyayo omukazi eyo omusoga yagamba bampita erinnya lyange lini ly'abaana abalongo naga n'oyo omulongo ojja kwokya byalino tojja atuuka paka n'olwaleero wendi wallahi byali omu gwakubiri paka n'olwaleero wendi ono imamu ono yaliyo Seka Bashir oyo Seka Bashir yali waawo naye mukazi yantiisatiisa nengamba era bonna abantu nulule bati buli waga nti oyo mulongo ati ali kwokya bayine tajja atuuka natuuka era wendi era ndya bulungi emmere affe ebizibu ebituuka ku bantu si bano baana buli musiba ogutuuka ku muntu Allah aba yaguteekateeka kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana tewaliwo kitutuukako okujjako nga Allah yakola atya yakituwandiikako dda buli kizibu kyofuna Allah akimanyi buli kirungi kyofuna Allah akola atya akimanyi naye abantu baddawo ne bedeekadeeka oyo mulongo amikisa giriko oyo mulongo ayinza okukookya oyo mulongo ayinza okukola bw'ati ya akhi binedda bya bulimba kati omuntu yenna buli wasala ng'asalidde bayita abo abaana abalongo abasiraamu abali wano muyambeeko ku baganda wammwe abazaala abo abaana babeere nga we bazaala abaana abo basigale nga basiraamu nekirabika bubi nnyo nga gwasinga n'okubanja muntu abeera olanga nti muganda we yazadde abalongo naga nti si ye musiraamu tunamutandika tutyoyo era okuba essimu nga alo salamu alaikum kuliko abaana naye abaana njagala kugambye muganda wange si ba bulijjo nikyo tuleetera ebizibu awo ngaasa kale ffenna tuli basiraamu kasi otandikeyo koodi kale ffenna tuli basiraamu ng'olumanya aleeta layini enzibu era naye abo abaana abo obeezaalidde naye si babo wekka abo abaana baffe ffenna nze mbadde ŋŋamba twandibadde twalula abaana abo gwasinga okukubiriza era wolaba akigaana bw'ati era wali abantu bamu bambi ng'okubonaabonawo kwabwe mu famire baakukwata ne bakuteeka ku musiraamu yazaala abalongo n'agaana okubakola bwe baali bakola batya baagala biri embeera yonna gye tuli muswaibu oyo kweyita musiraamu naffe tuli basiraamu ate nga imaani zaffe si nnyingi ng'ezize naye naffe tuli basiraamu kati alina ssebo n'eminzaani omusajja mu ngalo imaani zaffe si nnyingi ng'ezize naye naffe tuli basiraamu nga ye naffe tuli basiraamu nga ggwe nga gwe abanja tuyambeko kwabo abantu tomulanga baleese eryo effujjo beera omuntu asookera ddala okuziyiza ezo empisa embi mugambe nti nedda naye omuntu abeerawaawo ne bamugamba muganda wanomwe yabayise nga ate kuyunga luganda ate nina okukola ki yeyo tetuyungirayo ki tetuyungirayo luganda oluganda tuluyungira wali kutya Allah subhanahu wa ta'ala kati abantu bonna abazaala abo abaana tubayambeko bambi okubazza emitima okubanyweza ekyokubiri oba ekisembayo ku nsonga eyo abasiraamu abali wano Allah wakugerera oba Allah wakuwa ekyengera kaŋŋambe sijagamba kugeera Allah wakusanyusa nakuwa abaana bameka babiri nam mukyala wabeere wano wobeera wano ewaka wano nkiddemu mu luganda nga wenkyogedde era wozaalanga abaana bameka mukyala wabeerewa wano ewaka wano ne waba azaalidde waabwe eri tebayitayo ku bukeri saidi eri omukazi gyabeera waliamu abasindika ne bagenda ne bazaalira eyo wega kutuukako nti azadde bameka kolanga wekisoboka weewole emmotoka okubira bano babashiri oba okubira bashiri aliwo omulala eno masidi mwagituwena bashiri kuba bashiri obungi bwe baliko imaamu bashiri omwazinyi bashiri ono bashiri kawa wali n'omulala gwe bandaga wano kakati nono bashiri eno masijidi mugikyuse erinnya mugitume masijidi bashiri kati kubira abo abalina ebiduka mugambe nti sawa mukaaga naye ensonyiwa waliwo ekituuseewo tugende tukima abaana ewa ebusoga muvuge mugende eddiini y'omukazi ekyuka akazi be batya bingi omukazi wallahi asobola okugenda ewaabwe gye bamuzaala nga mukazi w'omunnaddiini n'azaalirayo abo abaana aba babiri Allahu akbar kati buli bonna bano bagenda okujja omula ozadde baleka babiri obeezaalidde buli ajja mutiisa butiisa amulaga nti kyozadde si kyaki si kya bulijjo kati musajja atoba oliawo tuddemu omudemu nga halo salaamu aleikum senga gundi agambye ne maama gundi agambye eshufunanga ne musiramu naye abaana bange mbaagala ate omukazi ku mwana kati omukazi muyita akomewo wano buli ayagala okujja okulaba ku baana akola atya abalabireko awo musiraamu ozaala abo abaana omuntu wajja n'enjogera ey'abakaafu ey'obushiriku
bweza mugambe stop dayo mugambe don't enter dayo oyo agenda kukuleetera ebizibu n'omusajja nga nti salamu aleikum bangambe ozadde abalongo bweza ali n'omusajja musajja nasanyuka bwa mukasa subhanallah ati gwe musajja gw'obusiramu bw'obukola otya n'omusajja yange bweza ati wallahu akbar walillahi alhamd kyengera rasulihi sallallahu alayhi wasallam abadi nam nga tumaliriza ngambe bino wammanga kuno okusala kule haramu nyini kusala omuntu alina enzikiriza mu ebyo byonna kikujja mu busiraamu ngambe okusooka abantu okusalira ennyumba ng'omuntu okusalira omusingi agenda tutandika okukola ki okuzimba omuntu osalira akasolya omuntu okusalira ennyumba ng'ewedde abamu ne bagiyiwako n'omusali ne bagenda nga bagwetolooza we bati omuntu okusalira abafu oba okusalira entaana oba ntegerekese okusalira entaana era alina kyanoonya babeeko ne bamugasa omuntu okusalira abalongo badde nkyabagamba nti abo abaana abalongo baana ba bulijjo nga abaana abalala wasuya yange gyembaddeko ngembe nti abasiraamu ffenna allah wakuwanga abaana babiri mukazi wakubeere kumpi wano ekirala togezaako kuwuliriza muntu mulala yenna abantu basiraamu ng'ebigezo tebinaba kujja mu bulamu bwabwe naye ngaoyagala otegeera abantu abamu funa ebizibu funa omusiiba ebyo gye tubeera nayina omwalimu gwe twali tubeera naye ne bamubba bwe bamubba nekimuluma ng'omuntu ne tugenda ku kizindaalo nga kyetwagala ndaga muntu yaffe gye baali batutte ne documents ze naye abajja okumusaasira mwajjiramu omukyala nga mumanyi mukyala wa mwazinyi n'amuyita n'amwawula n'amuteeka ebbali namugamba ebintu byo byagala byebakubbyeko namugamba era kituufu ebintu byange nkola ntya namugamba waliwo seeka emitwalo emitwalo emeka 2 seeka atambula butambuzi nga amuviira kati luvannyuma tumubuuza ate talina makulu n'atunnyonnyola naye nga byeyamunnyonnyolako obunnyonnyozi seeka oli byakola muyinza okulowooza seeka alina ofisi mu ggulu seeka ze ebikoze bitya ebibuuze yamugamba gwe funa emitwalo emeka funa emitwalo 2 byonna ebisigadde bigenda kuggwa ati waliwo abantu abamu abagenda okujja ngaozadde abo abaana gambe musajja munange sooka ojja kwata ku mukono noozi oba alina byagenda okubuulirira tange kituufu oli musajja nange ndi musajja abo abaana wankitandike ntya naye oli musajja munange sobola kukuleka nayiwawo layini wooli muwaamatu ogenze kati kuyamu akafaananyi nga mukyalawo gwe omulekedde abo abakyala buli ajja amunnyonnyola kola booti ekirala baffe omuntu waazaala abaana kyengera naye si nti buli omu alina okukola ki okukirabako oli bantu bamu nga si balungi oli bantu bamu allah be yawa ekiiso nga noba omuliraanyi oba kikusiiga asiiga nosiiga musajja bamuga nti gundi yaguze emmotoka naga anagivuga eyo allah nayisizako oyo nosiitaana n'emmotoka yaahe nga tomanyi kale allah abantu beyawaayo ebiiso ng'omwana we agenda kufuna endwadde okuva ku lunaku lwasoose okuzaalibwa gwe buli ajja oyagala wakola otya era abavubuka abali wano n'abakyali wano nga mukyazaala abantu abandyabye ku baana bammwe maybe ndowooza bakadde bammwe ife abamu tetulina nnyo bwetaavu kulaba kuki abantu abamu balina mentality gye bakuliramu nnyo erimu nnyo era ebyobuwangwa kuba abantu abamu balowooza wazaala omwana abanga azadde oba akakapito ak'obutaawe kuba nabuuzaako omukyalo mulamuza naye lwaki mulemerako nnyo abantu okujja okulaba abaana kuba yanneetalako naye seeka wagaana okujja okulaba omwana ne mugamba saafuna budde ne mugamba naye omwana oyo Allah amuteekemu omukisa ne mmoda newandize n'omulabako obeeko nekyomuwaayo kati abantu abamu balowooza ono wajja era abamu ndowooza oba kalinga kalombolombo ono wajja n'awaayo omutwalo n'oli era wootawaayo bagamba oli wa kisiraani waliwo gye nali ntuliddeko ekyo nti oli waatawaayo omwana ono gwagenza okulaba bebi kiba kiki abamukubye ekisiraani kati si nti buli omu agenda kujja alaba abaana leka kutunulira mutwalo gumu oba kiro ya sukali gye bagenda okukuleetera firakika nga n'omwana oyo agenda kukula oyo sukali agenda kuba akyaliwo ogwo mutwalo gugenda kuba gukyaliwo ogwo naye omuntu akulekera ebizibu bya myaka na myaka gwe otunulidde zino 2,000 ze bajja ne bawaayo muki omwana wo kati anamwe muwakuume nga kyabbeeyi mwe temwategeera kyengera ky'abaana naye oli abantu bamu abategeera ekyengera ky'abaana nga okoma kuwulira bulizi gundi yazaala omuki omwana
kale ogenda kuddamu omulako nga atandise okutuuka myaka ejijja mu public ejijja mu society naye gwe owuwo tava ku status tava mu WhatsApp group kati ozaala otyo omwana omuteeka mu WhatsApp group nya Allah tusaasidde ntufanki baby girl kiikyo nga mulimu abatazaala bakuba emimiro mulimu anoonya obwola takola atya mulimu abazaala edda ababatama edda nga siramu batijja kati onalaba kya bbeeyi ngalaba yayina bangi kati wali abo bwe batyo gooza kimu Allah yatuwadde ekyengera kiikyo nedda okusala okulala nga kuli haramu abantu kwe basala abantu abasalira ebidduka oguze piki simanyi wirubalu bazisalira piki kagaali omushiri ku muzimu omushiri kwasalira wirubalu omushiri ku mulaba edduka asobola n'okusalira ekigaali ekyo eky'emiti ekyo kye bateekamu guno omupiira gwa wirubalu ne basindika nakyasobola okukisalira kasa agende ew'omusamize n'amugamba nti bw'otakisalira bakasitoma teri nakyasobola okubagisa ekigaali kya mitwalo 10 n'asalirako embuzi ya mitwalo 2 naye kaakati abantu abasalira ebidduka omuntu n'agenda n'afuna bajaji n'agigula n'agireeta ewaka n'atulugunya enkoko y'abendi n'atulugunya embuzi ya Allah gye yatonda n'ayiwa omusaayi ate ng'oyo omusaayi mwe bamugamba osala adhuhiya takola atya tasalira gamba siina busobozi abantu baga nti musala adhuhiya Allah abeeko ne byatereeza mu bulamu bwammwe Allah akuwe akwongere omuntu ebyo tabiwulira n'ate wagende wasseeko omuyaaye namugamba nti piki yafeeyo ekituufu yeetagako edduwa neyeetagako n'endiga kati nolaba omusiraamu nga ayiriba endiga ey'ejjembe erimu takunnyonnyola sheekamu abatambula eyo mumiziki tumanyiko omusiraamu alina endiga ey'ejjembe erimu namuza gwe omusajja gwe endiga ey'ejjembe erimu onoonya yaaki naye nga yamanyi gye bakoze batya gye bamutumye kati omuntu abeerawo neyeteeka ku buzibu n'agula piki n'agireeta ewaka n'agenda n'agula enkoko n'asala n'agiteeka ku mayembe amubayibwa ku yingini yo kowe batyo n'alaba nga akoze obukuumi abaffe Allah yakuuma epiki wandigisalira n'otuuka wali nga Allah agiteekateeka nti si yakuwangala lw'ogisalire lwennyini n'okola otya n'osaanawo era singa kyalimu omulamwa nti buli agisalira yagiwangaaza ndowooza singa abafulumya piki tebakyafulumya bwe kiri singa buli agula asigazeyo gyakola atya gyalina yaake woogulanga emmotoka woogulanga pikipiki givuge tewaliwo kigenda kutuukako nze ayogera nammwe nagula piki eyo wenavayo nagenda ku galagi nenvuga neŋŋenda eka paka n'olwaliro weeri nakatomera 2 bakantomera 3 ngimanyi nakatomera emeka bakantomera emeka 3 wendi juzaawo twafunayo akamotoka nakatomera gumu tebannantomera nakatomera gutya gumu naye nkavuga weekali just wakwano olumusitambula nako mafuta negerera naye sigabangako kizibu kyonna era nkimanyi we banjireseewaawo gaba maki mafuta neŋŋamba we naaba nfunye ez'amafuta nga njiwamu nga ŋŋenda gye njagala naye omuntu byangu obeera naye mmotoka nebeerawo nga twali kizibu yadde kikutuuseeko naye abantu babatiisa agituusa n'agisambamu bwati buli ajera nti eno okugikuuma yetaagako omusaayi mumugende ababashiri gye bakanikira oba ku stage za bodaboda ezo muwulire bannammwe abamu gye bagenda nze wenkanikira akapiki ako olumuntu la nensiriikirira bwe nti neŋŋamba abaddu mu nsi muno babisi era wali omusiraamu omu yaŋŋamba oli maseeka tabitegera n'ebyeddiini nno naye yaŋŋamba oli maseeka naye tolina maanyi natulina omusajja waffe yaŋŋamba ku kyebugeere yaŋŋamba tulina omusajja waffe oli alina amaanyi naye nayo n'omala ogafuna ojja kuyoola ssente kale neŋŋamba kale tafumitiriza ku byayogera asegedde oli abajjamu bujja kati kasente naye batuuka oli n'anyumya nannyonnyola wa gye yabadde era wali abantu abamu nga balina mentality ng'akimanyi nti waafuna piki alina sooka agenda wamusamize bagisalire asookadde kuki asookadde ku kkubo kati buli ali wano ng'osalira ebidduka naawe awo abasajja abalina bukanta obwo obupaakinga ku makubo abalina takisi waliwo buno motoka buno busomba omusenyu obwa bbulu oba babuyita batyo butipa abasajja abali mu shiriki abasinga abamu abali mu buntu obwo tebagambika hatta waliwo n'abamu nga wagenda ku stage zenna omuntu atambulangako okwo naye nga tulina gye tutwala matiriyo naye nga ngamba musiraamu mmwe simanyi nkola yammwe nangamba naye stage ekiri ku stage agamba woba tolina maanyi gali mabega
tobeera kuki tobeera ku stage. Wallahi musiraamu tebenkeza omutima gwe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajja kuwa, Allah waba wakukumira kidduka ajja kikuma kijja kubeerawo. Newo nasala nosala embaata nosalirako sekokko nosalirako buli kimu nga Allah yagitegeka nti egenda kusaanawo era egenda kukola ki egenda kusaanawo nga buli musayi gonna ogusaze nga kweguli okwo. Kati abasalira ebidduka nga nawe oyiwa omusayi lwa pikipiki lwa mmotoka n'ebirala manya nti naawe obusiraamu oba oyisaawo. Kati wabaawo abala abasala nga basala mbu olw'ebizibu bye baba balina. Muno mulimu abakyala n'abamu ku basajja n'abavubuka abagenda mu basamize olw'emirimu, abagenda mu baseeka bakubi b'ebitabo olw'embeera ze bawangaliramu ezibanyiga. N'ogenda ewa seeka n'akutuma endiga. Temula nti bagamba abasiraamu wano nti beesonde baweere 7 ku nte emu bagisale adhuhiya ne babula. Naye omusajja basobola okumutuma ente omu bw'ati ezo sente n'azinoonyeza ente ne zikola zitya ne zirabika. Neweebuuza sente azijjawa biri abirabamu vali okusinga bino ebyawano. Kati buli muntu yenna yali ayiye ku musaayi nga wagenda ewa seeka n'akutuma endiga, mwagyokya mwagisala mwagibaaga bannanga abasamize babi. Abamu bakwata ezo endiga gy'omanyi ne bagibaaga nesigala nga eri skinless teyina ddiba ne bagita etambule. Olumu yanyumiza nangamba nti bagita negenda ngekaba omubolima nga gyekoma ekkaaba n'obwo obulumi gyefiiridde n'ebizibu nabyo bamaze okufiira eyo batebigenda kuddamu kudda. Musiraamu ebizibu bya kkala ki ebyo gwe bikutuusa ku ekyo. Abantu ne babonyabonya ebisolo bya Allah ne babonyabonya ebintu bya Allah bye yatonda. Kati omuntu yenna ayiwa omusaayi oba gwa mbuzi oba gwa kisolo oba gwa kinyonyi kebeere enjiibwa waliamu we batuma oba obuyiibwa. Era abantu abatunda obuyiibwa mu butale obutunda ebinyonyi bamanyi omugaso oguli mu oba obuyiibwa. Mwe mulowooza babugula babutwala waka ku buli anva Bashiri nti kolo yayagadde agenda alye ku njiibwa. Abamu bamanyi wa gye babutwala ne bakasala ne kasaanawo. Oli awooza basaze ebizibu ebikoze bitya biweddewo. Kati yenna ayina ebizibu bize eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tusembeyo hadithi eno ya Talik bun Shihab Allah musime agamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dakhala ar-rajul al-janna fi dhubab wa dakhala ar-rajul an-nari fi dhubab. Nabbi agamba alayhi salatu wassalam omusajja omu yayingira ejjana lwa nsowera n'omulala ayingira omuliro lwaki lwa nsowera. Bonna nsowera emu bweti. Omu yayingira ejjana lwa nsowera owokubiri n'ayingira ejjana omuliro lwaki lwa nsowera. Qaalu wa kaifa dhalik. Nabbi kyava amubuuza sallallahu alayhi wasallam nti ekyo kyajja kitya. Qaal Nabbi kyava agamba sallallahu alayhi wasallam marra rajulaini ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a. Nabbi agamba alayhi salatu wassalam marra rajulaini abasajja bali babiri nga batambula ne basanga ekibiina ky'abantu b'ekibinja ky'abantu nga balina essanamu. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a. Nga tebakkiriza muntu kusala kweyongerayo kugenda gy'alaga okutuusa nga alina kyasaddaase, okutuusa nga alina kyawadde eri essanamu. Faqaalu li-ahadihima, omu ku basajja n'ababiri abaali batambula bamugamba nti baako nekyowaayo eri essanamu. Kyava bamugamba nti qarrib, bamugamba baako nekyowaayo. Qaal omusajja kyava agamba laisa indi shay'un, kyava agamba bano bananyini ssanamu nti siina kyenkola ntya siina kyennina. Faqaalu lahu, kyava bamugamba nti qarrib walaw dhubaba, nemwe funa kyowaayo kyonna neweebeera nga ki neweebeera nga nsowera. Musajja n'afuna we yajja ensowera n'agikwata n'agisaddaaki aliri essanamu we yali waayo. Fakhallaw sabilahu, ne bamuggulirawo ne bamuleka n'atambula akola atya agende. Qaal Nabbi kyava agamba fadakhala an-naari, ekikolwa oyo omusajja kye yakola ne kimuyingisa omuliro. Owokubiri Nabbi kyava agamba sallallahu alayhi wasallam omusajja owokubiri naye bamugamba nti qarrib walaw dhubaba,
kuba naye mwennyini naye yabagamba nti siina kye nnina, kyava mugamba nti baako nekyowaayo newankubadde ki nsowera. Qal kyava agamba nti ma kuntu li aqraba li ahadin shay'an duna Allahi azza wa jalla, kyava bagamba nti siinayo kyensobola kuwa, yaga siinayo kyensobola kuwa, namugamba nti waayo ensowera, nagamba nti sisobola kuwaayo kintu kyonna, sobola kusaddaka kintu kyonna okujjako nga nkikolerani Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalabu unuquhu, kyebava bamukuba ne bamutemako ensingo ye ne bamutta. Nabbi kyavaga sallallahu alaihi wasallam fadakhala aljanna, oyo musajja nayingira ejjana. Hadisi tegerekese abasajja babiri, omu yayingira omuliro lwaki lwansowera, omulala nayingira omuliro omu yayingira ejjana lwansowera, omulala nayingira omuliro lwaki lwansowera. Ono bamugamba nti baako nekyowaayo newankubadde kitono kitya, ne bamugamba ati sikifunayo ensowera ogiweeyo tukutotambula okola otya ogende. Nayigga ensowera nagifuna nagiwayo kulirya essannamu ne bamuta n'atambula akola atya agende. Ate owokubiri ye bamugamba baako nekyowaayo n'abagamba siina, n'abagamba nti waayo newankubadde ensowera, naye n'abagamba nti nze siinaayo kyensobola kuweerayo, sobola kusaddaaka okujjako nga nsaddaakirani wasiba Allah subhanahu wa ta'ala. Kati kyetujjamu omwo akantu oli ne waba akoze katono katya bwe kati, olaba abashiriku n'abanabbidaa, abashiriku lubeerera ayagala ne waba okozeyo katono bwe kati at least okole oleme kulaga nti wakoze otya wabaawukanyeeko. Basobola okukwetaako ne bagamba shufu tukimanyi oli musiraamu toyabya lumbe, nati situkulireyo katoni z'amazzi newe ziba mmeka 2 mu butono bwazo n'ozikwata n'oziwaayo nawe matayo. Ezo katoni ezi toyina njawulo n'oli aguze kilo za muceere 5 mu maaso ga Allah, mwenna obusiraamu awo katowaayo kwabba abashiriku. Omushiriku ye wakwagala ne woba waddeyo katono katya bwe kati, olaba omushiriku asobola okunyonnyola byonna nagala kale ne woba oganya omwana musibe mwaka wuzi muno kajja kubaako ne beekokola katya, ne wogaana kino ekirizi kino ekinene kino ekya bbulaaka ekibeera muno at least akuwaayo akawuzi nagamba at least musibe muno mu mukono kajja kumutangira n'akweyo irizi newe kaba katono bwe kati. Kati newe kaba katono katya musiraamu tosala toyiwa musaayi ku lutali lwani lwa Allah. Omusajja ono okubiri yagaana yagamba sisobola kukola, sobola kuwaayo okujjako nga mpaayo eryani Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bamukwata ne bamutemako ensingo. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti omusajja kye bamukola ekyo kyamuyingisa ki ejjana. Ate ono ye yawaayo ensowera n'atambula n'agenda. Nabbi n'agamba nti yayingira omuki negwe ensowera olowooza ensowera ezitowa ki osobola gikwata n'ogenda n'ogitunda teyina kyezitowa, naye omuntu yayinza okulaba shiriki n'amulabira mu kantu katono bw'ati nagakakati era akiika byebimu era abamu abashiriku tebabyawula. Akiika bagamba kyekimu n'okwalula baki abaana. Era naye ko omusajja nga muwalimu oba kali yali ambadde ng'abawalimu n'agamba nti okusala akiika n'okwalula bano abaana abalongo tebiina njawulo kuba byonna kusala mbuzi. Ye abirabira mu kulya yagamba byonna kusala ki kusala mbuzi. So tujja tutandikirawo omulundi ogunaddako tulabe ku hukumu y'okulya ebyo omuntu byaba asaze ng'asaze ku lutali lwani lwawasiba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa bulalo n'abasiraamu bantamu ku ntamu ye yezira kulaba wali tenti oba musamize yakoze oba ani yali awulwala bemmere ye musiraamu timu ntamu ku ntamu tawummula ye yezira kulaga kasaga nti wali manga basimbyewo tenti yewe emirimu akima amazzi alagirira abazze kati waliyo n'abo abatewummuza. Nammwe tujja inshallah taasa obushiriku, inshallah taasa obubuze. Abaffe tuba tusale ku lwa Allah, tusale kwani mwe muli empeera ekyasinze okubeera ennungi. Yenna anansala ng'asala ku lutali lwa Allah subhanahu wa ta'ala obusiraamu oba obukoze bw'otyo oba osiibudde. Wajazakumullahu khaira. Assalamu